Mwana wa tata mwana wa mama njagala okukulamusaako n'okwebaza okubeera ku AKTV olutimbe gaggadde nze AK Masa emabega w'omuzinda lukutuusako ensonga zonna munnange we buwungeredde olwaleero munnange njagala okubeera nga nkwebaza ne sekwebaza yenna gwe munnange asooka n'owa video like ate bw'otyo omupya n'osubscribinga n'okoona n'ekkade n'osobola okubeera nga tosuba wakawe yenna gwe tuteekayo kyokola kyamaanyi nnyo munnange weebale nnyo weebalire ddala. Omwana amanyiddwa nga Tone Kafeero ono nno nga mutabani w'omuyimbi omugenzi amanyiddwa nga Prince Job Paul Kafeero ono yakwatiddwa wali eri munnange ku Kaleerwe mu Lufula ngabba amasimu ngabba essimu era ono kigambibwa nti bukya taata we afa munnange omulimu gw'abadde akola gwa kubeera nga anyagulula bunyaguluzi bantu era kigambibwa nti omuvubuka ono amanyiddwa nga Tone Kafeero ono ng'alina emyaka 25 era nga taata we ye mugenzi Prince Paul Job Kafeero eyali omuyimbi nnakinku munnange yakwatiddwa era bw'atyo poliisi n'emutwala nga biwala ttaka ng'ayagala kubeera nga batuuze bamugajambula okubeera nga bamumiza omukka omusu wali Kaleerwe mu Lufula. Kyannaku nnyo nti abaana b'omugenzi Prince Paul Job Kafeero munnange be bamu abaavaayo gye buvuddeko omwaka oguyise munnange bano ne baagala okubeera nga baziikula amalalo ga kitaabwe basobole okubeera nga bamuggyako DNA babeere nga bakakasa kubanga kigambibwa mbu mu bo mulimu mbu abatali baana ba mugenzi Prince Paul Job Kafeero okusinziira ku bo munnange beesosola era beeyawulira ddala abava mu sayidi eno bagamba sayidi eno gwe tata si yakuzaala gwe toli wa kika kyaffe kale munnange ebyo byonna nga biva ku kubeera nga baagala okubeera nga bakayanira ebintu mwenna amawulire mwagawulirako nti amaka g'omugenzi Prince Paul Job Kafeero munnange agaali ku Entebbe Road gano gaatundibwa era nga mu kutundibwa wano olutalo we lwava ne lusitukira ddala munnange abaana ne batandika nti gundi atuyiseemu gundi atulittemu akanaana gwe kitaffe si yakuzaala kale ogenda okakkananga munnange olutalo lufuuse lw'amaanyi nnyo era munnange abakulu be baaluyingiramu omukulu Meya Sam Mathias Walukagga Mulumba yayingira mu lutalo olwo kw'ossa omukulu amanyiddwa nga DJ Kikoofiira kw'ossa omukyala amanyiddwa nga Bisirikirwa Dr. James Senkubuge Andrew Benon Kibuuka munnange n'abakulu abalala awo ne bakkakkanya embeera naye ng'abaana baali batabuse ng'omugenzi Prince Paul Job Kafeero baagala kumuziikula mbu munnange bamuggyeko endaga butonde bakakase oba abaana bano bonna yabazaala oba si yabazaala. Kale no webutuukidde leero ng'omwana amanyiddwa nga Kafeero Tone ono nga y'omu ku baana abo ab'omugenzi Prince Paul Job Kafeero omulimu ogugwe ye akakasizza oluvannyuma lw'okubeera nga atwaliddwa nga biwala ttaka wali ku poliisi Kaleerwe nga abatuuze baagala kubeera nga bamumiza omukka omusu oluvannyuma lw'okubeera nga akwatibwa munnange Rubona ng'alina essimu gy'abbye era ng'ono ayagala kubeera nga adduka nayo era teyeeganye akkiriza n'agamba nti amasimu munnange gwe mulimu gwe gwakola era abbira ddala mu Bikungwe era ono ajjeyo n'ekibinja ky'abantu abalala babba nabo amasimu bwe banyagulula nabo era nga guno gwe baafula omulimu. Jjukira nti omugenzi Prince Paul Job Kafeero yatuva ku maaso omwaka gwali gwa 2007 munnange olwo n'ava ku maaso eggwanga era twasalirwa nnyo omuyimbi ow'amaanyi oyo tewali yamuddidde mu bigere munnange era ono bw'atyo n'azikirira ne bamuzika wali eri Enkokonjeru munnange n'abeera nga aggwerayo ebukunja. Naye webutuukidde olwaleero abantu bangi abaavaayo ne beeyama okubeera nga bayamba famire y'omwami ono oba ey'omugenzi ono Prince Paul Job Kafeero mwali n'owekitiibwa amanyiddwa nga Robina Kiyingi munnange muno nga mwalimu n'omukulu amanyiddwa nga Misa Kisemakula kw'ossa abayimbi abalala abeeyama ne beetema n'engaliko okubeera nga balabirira abaana bano n'okubeera nga babayamba. Sisobola kubeera nga nnenya muntu yenna olw'ekikolwa kino ekyabaddewo kubanga abaana bangi oba abantu bangi ne bw'obanga omulabirira ne bw'obanga omuwadde emmere ne bw'obanga omututte ku ssomero n'asoma omuntu nga wa muzeegwe still asobola okusigala nga abba. Naye kino kikulaga ki nti abaana bangi naddala abo abava mu famire oba oliawo ez'abantu abatutumufu abatafiibwako wano naddala nga bakyali bato kale munnange ne bakula nga beemasaga nga ebyambe ebiziba olwo munnange batuuka okkula eno
ensi netandika okubeera nga ebakuba obuswanyu munnange ne bafundikira nga bayingidde emize egy'okubeera bakkondo kyova olaba nga bamu banywa n'ebiragalalagala oba oliawo ne batandika okubeera nga bava ku mulamwa. Kale nno ensonga eno njagala eyolekere eri abo bonna abeeyama okubeera nga bajja kuyambako n'okubeera nga balabirira abaana ab'omugenzi Prince Paul Job Kafeero. Bannange tubakubira omulanga nti abaana batandise okubeera nga bayingiramu emize, naye kikwewunyisa nti omwana ono Tony Kafeero mukulu ayina emyaka 25. Emyaka 25 kitegeeza musajja mukulu kubanga amaze okubeera nga ava mu buto n'asukka emyaka 18. Kitegeeza ono yeesalirawo kyakola akimanyi bulungi nnyo nti si kirungi kibi, era ono ne bw'oba omulabirira kizibu okubeera nga akyali mu maka g'abakadde be oba kizibu okubeera nga akyali mu maka ga guardian asobola okubeera nga takinga care of him. Kale n'olw'ensonga eyo ono ateeka okuba nga yeetengeredde, naye kyennyamiza era kyewuunyisa omwana w'omukukunavu, omwana w'omuyimbi Nakinku okubeera nga akwata erinnya erya muzeeyi we bw'atyo n'alitemerako ettaka n'akwatibwa nga mubbi n'ayagala okubeera nga agajambulwa abatuuze. Ono n'asalawo okubeera nga attottola akawonvu n'akaggo engeri gy'abadde anyagulla abantu nga si gwe mulundi ogusoose, era nga guno omulimu agamba yagutandika dda ate nga tali yekka ng'alina ekikoosi eky'abantu abawerako munnange ono baakola nabo. Kale kwe ggamba ensi nzibu nnyo. Abaana nga bano bannange balina talent, katugambe nti abamu balina talent, kale abamu tebalina talent, naye ekisinga obukulu muno mu nsi olina okubeera nga otunulya famire mwova. Ekyokubiri, buli lw'oyagala ennyo munange okubeera nga ofuna mangu, okufuna amangu. Omwana ono asobola okubeera nga alejjesa ennyimba za taata we mu karaoke n'abeera nga atandika mpola mpola okubeera nga ayimba, oba oliawo abantu basobola okubeera nga bamwaniriza ne basobola okubeera nga bamuyambako dhani okubeera nga asalawo okubeera nga abba bubbi. Munnange ekyo si kirungi, naye nga tusaba omukulu amanyiddwa nga Asa Misa Kisemakula munnange nga gwe mutwe omukulu, abayimbi b'akadongo kamu mwenna, omukulu Sam Mathias Walukaga Meya Kyengera Town Council, Wire Mukaabya Ssaabasanyusa, omukulu Gerard Kiweewa munnange, omukyala Jack Chandiru, omukyala Jack Kizito, omwami amanyiddwa nga DJ Kikofiira, omukulu amanyiddwa nga Kazibwe Kapo, kw'ossa omukulu amanyiddwa nga Hasani Nduga. Munnange kibakwatako okubeera nga ekitiibwa ky'akadongo kamu mu kikuuma, tuleme kubeera nga tetulya nti omwana w'omuyimbi w'akadongo kamu yakola ebintu nga bino. Munnange kiswaliza ddala ekitiibwa ky'akadongo kamu, ate nga ffe tubatwala nti mwe muli bantu banjawulo nnyo, mwabayimba ebintu eby'amakulu okubeera nga musomesa eggwanga. Kale nno n'olw'ensonga eyo abaana bano musobola okuba scoutinga ne mulaba oba mulimu alina talenti ne musobola okubeera nga mubakwatako, oba oliawo ne mutambula nabo ne mubalaga ensi eno kubanga kitaabwe yava mu nsi, ate nga oba oliawo kitaabwe ayinza kuba omu ku mmwe yali amukutteko oba yali amuyambyeko mu ngeri emu oba endala. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde lwa Eke TV n'obwombefu nkusaba vidiyo eno gimpeera ekigalo omwana wa taata, naawe ompya subscribingako na ne kadde tusobole okubeera nga tutambuliramu bwe nti bwe mbanzize nga sikuleka.